Wawulidde ka video kakiramu ng'ayombagana n'omukazi ku poliisi. Nakawulidde bulungi. Namugamba ekimiliyoni 2. Na mukazi namugamba nazikusabyeko olina obujulizi nga nzikusaba. Namugamba mbuyina kyekitutwala mu kooti. Obwo bwe twagala aweeyo ffe tukyuke. Awali amazima we tubeera. Hatujasi recording ya simu nga mwampe miliyoni 2. Singa kila maleto obujulizi onakyuka. Yati lwaki tuba tusigalayo nga alina obujulizi obulaga nti yamututteko okusala amalodi. Alina obujulizi obulaga nti yajja esepuko. Alina obujulizi obulaga nti oli yamusabye miliyoni 2. Fa wabeera amazima we tutuula tuti. Tujja nti yabadde malaaya. Yabadde mufere. Kati awo no yabatubuulira ani yamutumye. Lwaki si yawaabye. Bagala kubbako emmotoka ate n'otawaaba ku poliisi. N'osigala ewaka poliisi ekunonewo. Shamim Acram agenda ta video z'omuwala oyo. Tetulina buzibu. Kyetwagala. Nga mwana muliddeko ng'agamba alina obujulizi. Era maaso ku maaso yagambye omuwala oyagala kunziba. Mwagala kubba miliyoni. Naye gwe omanyi omuntu ng'ayagala kubba mmotoka. Oluwona bw'oti ogendayo ku poliisi. Okimanyi si gwe gusoose nga Mukama bwakuyamba. Acram bamwesibako mu bintu ebyo weebityo. Tomulako lumune ku TikTok ng'aliwo omuwala avuddeyo akaayana. Naye Acram oyo. TikTok byali bya mawulire kuchamusa. Ate bino byakola ki? Bino byaki? Naye byakuchamusa. Gwe linda ko kaka sandi poliisi yekobanye no muwala. Babbe Acram zigenda mu kooti Acram alabise omuwala oyo. Amina. Njagala katugate dot ku dot. Nze wemba waku Acram kyagamba namwe omuntu wa ku mukazi kyagamba. Omukazi agamba yali atambula ku Salama Road. Acram namukubira engombe tutu n'alowooza akola ki amumanyi. Omukazi beba nabeeryamu ssente abakola ejaabwe egy'okwebeezaawo abatubeezaawo nga ffe abasajja abatali ki bafumbo kuba bwe bulamu bwaffe tukola ki abasajja twakoowa okwana twabikoowa twakoowa tetulina budde tukoji because okwana mulimu date simanya outing kati kiggwa lumu n'omugamba nti mmeka bwe yasiba n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala ewaka nga n'ennyumba amasannyalaze tekukola ki tekuli olw'okuba omusajja yamanya alina ebizibu byalina ekisooke mu mpale sooka osimbe wakati awo njagala tutandike gata dooti ku dooti onfuna bulungi omukazi neekolera jange Acram akulonze ku kkubo asobola okutuusa ewaka nga temunnamanyiganya ssente. Mu process y'okutambula n'abalwawo. Anti kati omusajja wa buvunaanyizibwa ne mokayiyo girabeeko namba ya Sudaani. Teyeetaaga manya ya South Africa teyeetaaga kuyimirira buli omu amanya nti gundi apaakinze atemya. Kuba amanyika mangu. Watuukira mu nnyumba ye ng'era tonnamanya ssente z'agenda kukuwaza ogenda kukolera. Anti enterprise esobola okulinnya kusinziira ku kiki ky'olabye. Na ku ki ekibaddewo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nze lujja omulungi atulaba ku Capital Music Kabuna Mawanga mugamba mutya musiibye mutya bye tulaba bye mulaba oba mwe muli ku birala nga ffe ababeesi bako n'emboozi zaffe nga bwe ziba zizze naye nga ekyenjawulo nze oluusi ebinsukkako mbaako bembikwasa ne babintemeratemera. Wentuukidde wano ndi ne Shamim Mayanja Zubeda Byantalo namukwekula nga 18 Serena Hotel gwe ndi naye so wano simanyi so kompiseewo ku mbeera ya enkono menge etabuse ekyemisana kiri tuli ku mberenge na mulondo ekyemisana kino kyamisana tegerera nti shekuleze ekyokunywerako gwe mulondo gwe kino kyamisana nonywerako kiwedde guno omulondo gw'abasajja bakiwandiika baguwandikako nti for men omulondo nze mbadde manyi gw'abasajja omulondo guyisaawo mu mbeera y'ekyavu anti gukubuzaabuza mpaka budde kuziba kati ng'omukazi gukuyamba ki bwabwerere babumperedde bwerere wano ku theatre eno show ekutuusizaawo awano era mwandinyambye ne mujja bakoowole Makko mwandinyambye abantu bano ne bajja kubanga embeera wentuusiza ku mulondo ate gwe ogumpadde naye naawe yakunzita akuze nangagira olya ku mulondo nzija Ati ongambye nkugulireyo ekyo ekyaki ekyokugulira mulondo bale n'okugulirayo ekyokulya nga siina kati oba gwe nakusanga wa abantu balina emikwano bwe bakola zibaside babayira ssente wala bali abawala kati kyobadde okola kyokka gwe wano oli ku mberengezo just kikusaba kakulya mpa mulondo n'emberengezo n'emmere newandingulidde ya ttaano anti enkono etabuse olaba abasajja bagula bamalaaya kati nze kankugulira omulondo weetegeke awo wetuli naye no okyali ku by'abasajja amanyi gy'olaga naye Shamim ono waliwo bakuwadde statement yo girabye ku Facebook ani ndabyeko ku page ya engineer ya Acram ayina ebiwandiiko ebiraga nti engineer olaika wasubmitinze bubi ku nsonga ze omanyi abakazi tunyiiga mangu saayogedde bubi nenze mmanyi abakazi ate naddala nga tuli mu mbeera cramps bwe zibanga nnyingi waffe buviira ddala ku ggumba wanyigidde mu nsonga za Acram yanyiize ye mukyala munnanga Acram yanyiize naye ate nze kati nga bw'omumanyi tisikuba bakazi gwe biki bye wayogedde nze nagambye ekigambo kimu naye nga mukyala Acram yamba dokita mu byonna byokola lowooza nnyo ku linnya lye oleme kuswaza linnya lye okitegedde ekyane ngamba nti yajjayo ekisonga oli amugamba yekoleko sepuku oba ki kati awo kiki enayogedde ekibi okujjako abakazi bwe baba mu cramp nabo banyiiga nnyo Shamimu yajjayo sepuku kati awo mba njogedde kyekibi sepuku kyeki yajjayo ekisonga n'agamba omwana yekoleko sepuku omanyi abajapani abakyani webanyiiza akuwa ekisonga weekoleko sepuku wette weefumita ne wetta kati yajjayo ekiso ebyekiso bino bya bulimba bya intaneti gwe kiso ki kyomanyi kiso ki kyogaa kye yajjayo kati Acram era atambuddeko n'akambe wadde ekyambe gwe oli ku kyambe bagambye yajjayo ekiso mu mpale mu mpale yajjayo ekiso gwe kiso ki kyolowooza ekyabadde mu mpale kiso ki ekibeera mu mpale kyava yatidde naye Acram musajja musajja mukazi omuntu alina ekiso wansi awo taba wa bulijjo kati mukyala Acram agumenti siyinza muddamu yadde okukwata omwami wange omugerageranya ku mukazi mbanyo noona ekitiibwa ky'omwami wange ekyo byawooza nti wetweteeka wali n'omwami we siyinza kutobola musajja wange mugerageranya ku bakazi naye omubaka abadde direct abakazi bwe bato talina kyabadde direct kazi bwe bato bavaako mangu naddala abakazi abali mu grade 3 bavaako mangu bayombayomba kati tuli tugezaako okulaba bwe kale ffe tunaba tulemereddwa rehab better yebanange mumako gwogoberera ensonga zino omusajja bamutadde akyaliyo mukwate miliyoni nayo yamulemerera kaganye olabira engineer atalina amukakadde Salifa tuyambe Salifa my friend twasho tuyamba send 1M agendeze bino serious chamanyi serious ankubidde ne bangamba kaganye mwakakadde
akamuwaddeyo ne moloka n'ayagala ogitundako emipiira ne bagaana ogigula ayaganye ba miliyoni 2 nedda kakadde kakadde agaanye Musasha wayogedde ku muwala obubbi bwe yali alese ku Acram. Acram yayogedde tewali bubbi nze sikakasabaliwo mwawulidde ko Acram yayogedde tewali omubbi yabadde abbira mu nnyumba y'oli yamusaba lifting ayagala mubba namutwala mpaka wa teyamusaba lift abantu mubabuzaabo yabadde amutwala mpaka wa sepuku yaviriddewa story entuufu eri bwezi nze mpuliramu Tula Road Kawempe Tula Road Salama Road ate kati gwina story endala olimba nze mpuliriza bibye bye yayogedde yakoze omuwulirizaako omanyi bwe tuba tukuba sayidi ebbiri okitegedde tutandike wetu toweekubira sayidi emu soke wa Acram gwe Acram wawulidde nga agamba story eyo yadde yammande Acram gye yakola yammande ekiro bamusibadde ku mande ekiro jjo olwokuli n'asolo bamukwata mande ekiro n'asokyali kimukoza story nga ffe tetunafuna gulire lyoli muwala ati olwo nga kimususse kalabye omuwala omubbi fayini nze nkikiriza nti Makko okikiriza naawe nti waliyo ababba amamotoka g'abantu gye bali okitegedde naye omuwala singa yabadde mubbi nga mubbi ddala eno polisi yawana temugamba nti no basibu tebamanyi kye bakola era bandibadde bategeera nti mubbi naye kati kyetwetaaga okwebuza kiri kimu omubbi wamusanga amenya mmotoka oba wasiba yamutwalako yamuteekawa yamugamba agenda wuwe yamugamba va mu mmotoka omukazi n'alemeramu teri erasobola kulemeramu omukazi agamba bwati sitole y'omukazi eri bweti entuufu andi we yalemedde mu mmotoka Shaolin Congo yaviriddeyo ebyo by'okuwayiriza ebyekibbi ekiso kijjayo ku makya nemwe ekiso kyakuwayiriza tekisi kyakuwayiriza zangira musimu manyi mbalina ekyambe kyobola bati yatuse nga ajjako light yajjako kimasemase nga kyekiraga tayagala bakirabe because abakugjamu kanzu eyo n'ekiso kye wansi awo nga kiri bwe kityo najjamu ekanzu omukazi adde ajja kukuba endulu n'abasula ku nnyumba abalala bonna bajje nze nkubuulira eganye emboozi y'ekiso alina ngeri gyasosowaza ekiso nkubuulira kuba omukazi yagambye omanyi lwaki yabadde amu emitwalo 10 nawe gasobola kumpa emitwalo 10 ku kiso kyonzijiddeyo ati simpa 5 ekisonga tosobola kwesimbawo obulamu n'obwayo ku ekyo ekiso kyakiramu kyetwalabye kye yagambye n'owaayo obulamu bwo bonna bakwa emitwalo 10 naye sooka onyambeko tuyambe wano ffe nze mbabadde sayidi ya Acram omukazi agamba kyebituufu tusooke tugattemu wano njagala katugatte dooti ku dooti nze wembawa ku Acram kyagamba nammwe mumpa ku mukazi kyagamba omukazi agamba yali atambula ku Salama Road Acram n'amukubira eŋŋombe tuutu n'alowooza akola ki amumanyi omukazi be bano abeeryamu ssente abakola egyabwe egy'okwebeezaawo abatubeezaawo nga ffe abasajja abatali eki bafumbo kuba bwe bulamu bwaffe tukola ki abasajja twakoowa okukwana twabikoowa twakoowa tubonya tetulina budde because okukwana mulimu ddeeti simanya outing kati kiggwa lumu n'omugamba nti mmeka bwe yasiba n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala ewaka nga n'ennyumba amasannyalaze tekukola ki tekuli olw'okuba omusajja yamanya alina ebizibu byalina ekiso kye muki mu mpale sooka osimbe wakati awo njagala tutandike gata dooti ku dooti onfuna bulungi omukazi neekolera jange Acram akulonze ku kkubo asobola okutuusa ewaka nga temunnamanyiganya ssente process y'okutambula nabo balwawo anti kati omusajja wa buvunaanyizibwa nemoka yiyo girabeeko namba ya Sudaani teyeetaaga manya ya South Africa teyeetaaga kuyimirirawo buli omu amanya nti gundi apaakinze atemya kuba amanyika mangu watuukira mu nnyumba ye ng'era tonnamanya sente agenda kukuwaza ogenda kukolera nedda price esobola okulinnya kusinziira ku kiki kyawulabye naku ki ekibaddewo naku ki ekibaddewo gwe ekiro kiramba nga oli ku kiso please no nsabaye tukole wetu olagamba price esobola okulinnya okusinziira ku kiki kyolabye nakiki kyobadde osuubira okusinziira ku byafaayo ne history kiraga nti abantu abalina abaavu babula kati ayinza okuba yatuuse nga kyalowooza kangende n'alaba kirala n'alaba ekiso kakati Shamim tugatta dots tufune ekituufu toyinza kuŋŋamba nti okola gwanneeko
nga omanye byobera omanye olina experience mpozi nga yakabuyinga nedda bangamba bo tebatiisibwatiisibwa ate batya abana balinyisa ebbeeyinze nali ngezeeko omugundi y'abanneeko nga balina ebizibu byabwe bonyonyera ministry abo boolaba balina price yaabwe sobola okulinnya okusinza ku kikyalabye naki kyeyabadde asuubira nagambira wali in fact nali ntuddeko n'oyo omukyala abatwala mu Uganda atwala bamalaaya bonna mu Uganda nanyinyonnyola n'okunyinyonnyola naga tusobola okugenda ewaka ng'oŋŋambye ebintu bya 30 sekendi kiggwe n'otuuka eyo n'onyumirwa ne tweyongeza okitegeera zeyongera mukwano bweyongera bali pa hour oba pa minute kati gundi Acram ayinza okuba nga yalonze ekkubo lye jasi agende kiyita mu luggi amutaagende naye atuuseyo n'anyumirwa ne yeebaka ne bukya n'amugamba waayi nasuze ono n'asigala ng'akyali ku initial bargaining omukazi yatugambye yasulayo kati ku makya amugamba waayi amuwe 10 n'amugamba line 10 olowooza be bana ab'ekawempe b'obeeranga ono wa salaama olaba naffe jasi bano betukwana bagalofulendi baffe 10 tono customer care onakyasobola okudda n'akuwezesa abo tebaliiko ebyo bya customer care ndi ojja kudda ye buli wayimirira amanya waliwo customer ajja asikiriza nnyo abapya okusinga ono bwe yalaba abamanyi buli kimu naye omuntu ali ku mulimu n'osobola okusula ewaka w'omuntu ati era balina kukola era yazze kukola awo aba ali mu kukola mbadde bayi buli station bakusasulira awo isha nze mbayina wano obeera oyogera naye nze mbayina wano oyogera naye anti twogera ano n'akugamba Makko kansooke nkoleko paka sawa nga 7 nja kujja ku 7 kitundu n'omugamba kale ogenda kujja appointment kati kyova wafuna president waabwe tokyatawaana president mperezayo ne Makko ate kati siri mufumbo oyagala nkole ki awe tuli kati njaga tugatte ekyamakubo nze mbagambye Acram mu mboozi ye gye yawa ensi eriwo kati agamba omuwala amusanga tula ali emuzi tula road kawempe tula ye yali akola yo kakasa ku salama teyayitayo kati kyebuuza salama wajjiramu dayasi okimanyi naawe bulungi Acram tava mu bubala bwe Makindi ave ewa lunaali mu mmere Makindi ayitawo abakirira buziga eri ye wali amakaaga totera musanga ku papazi waggulu wali ng'atudde buli lunaku yingini y'omulamba wazimbira enguudo gweoyogera ki nze kwani akyonone bwonoonye kale singa gwajaweteeka kale singa gwe oli munnamawulire naye ng'oyagala nyaja ogamba ki nti yonoona mune nga bw'oyagala anti Shamim nteesa wente nagambye ebibuuzo ebimu oba obuuza nyamba ombulizeeko Makko ne Makka nyamba akombulize leka kulya nnyo ate ng'olya totama sinalya era wano wendi lwaki ntudde wakati Shamim kyoganda byakoze biriseewo erinnya lyaja ati walungi nnyo okimanyi takyaswala anti tetulabya nti oli ali mu blackmail omukazi ani ali mu blackmail mwakikakasiza gwe walabye yeeganye omusajja nti teyasuze naye yabyeganye yeeganye ko teyasuze naye yeeganye titamumanyi emboozi nakomye walinga omukazi alemedde mu motoka wenakomyawo lwaki bwe yalemera mu motoka teyamuvuga n'amutwala ku poliisi otunajjako kamera ojja kutugamba amazima mbuki mu kamera ki ne wenze wano kati twaze kugatta side ne side ekyogero ew'omusajja ekyogero ew'omukazi kiri kimu Acram ayina akakaddawayo kaaki kubanga bagala mufera poliisi yegasse n'omuwala waayo akakadde poliisi eframinga Acram tusibe poliisi kitegeeza poliisi tefudde ku muntu wa wansi omusajja abadde abbibwa si kyekyo wamma yabadde babba lwaki si ye yawaabye baagala kubbako emmotoka ate n'otawaaba n'osigala ewaka poliisi ekunonewo Shamim Acram agenda ta vidiyo z'omuwala oyo tetulina buzibu kyetwagala nga mwana muliddeko ng'agamba alina obujulizi era maaso ku maaso yagambye omuwala oyagala kunziba mwagala kubba miliyoni naye gwomanyi omuntu ng'ayagala kubba mmotoka oluwona bwoti ogendayo ku poliisi okimanyi si gwe gusoose nga Acram bamwesibako mu bintu ebyo weebityo tomulako lumu ne ku TikTok ng'aliwo omuwala avuddeyo akayana
naye Acram oyo TikTok byali bya mawulire kuchamusa ate bino byakola ki bino byaki naye byakuchamusa gwe linda ko kakasandi polisi yekobanye ne nono muwala babbe zigenda mu kooti Acram alabise omuwala oyo amina alwanirira eddembe lye kati kankule ekintu kimu kuba ekyo amalo olukusatu kati kankule alina nyamba obuulire ku bawala bano ebitiibwa oli yinginiya iye ate omuwala oli gwosanze ku mulimu gwe babuulirire namwe ate wallahi tubeere bantu engeri gye bamanagingamu abantu ab'ebitiibwa maybe abawala agamba Acram mpozi ngeri gye nagambye nti oli mukyala kale ffe tuwulira bubi nnyo ku lwaja ffe tuwulira bubi nnyo ku lwaja ati naye mukazi ow'ekitiibwa bw'atyo munene bulungi kulwa ankoshi Acram talina buzibu kulwa ankoshi ankoshi mumugambe ne mawulire teyandize yabadde ava mu bintu bye bino n'asirika bwecce n'atabako omutiina gwawa interview bwecce n'asirika kubanga mukyali kwono ali kusaba akakadde akaganye naye waliwo eyagambye omukwata nga bakamala okumuwa ali bondi waliyo ate yagambye mumute muzeeyo yatemesa n'atasasula ate naye alina obujulizi alina obujulizi no this is too much olwo nalina obujulizi bwa kapeti ng'atudde ku kapeti akaaba amaziga ate oyagamba ki kwegamba Acram bamugabanye bugabanyi kino ekintu kyetegekere kugambye ekiso kimuwaga buli saa kiba kyagala ssala buli wobeera n'ekiso oba oyagala ssala nkyala munnange olabye n'ennaku eno simanyi ng'abakyala kyokka njagadde oba Acram yanyiize lwakuba sigenze mulambula mu kkomera nafunye ekiddiraawo nenfuna ekikofiira ŋŋendeyo mutwali akyuse ku ngoye ntuuseyo nga banga asimala kuba capati simanya kibi nnyo okuziba mukyala munnammwe komera binze siryagaliza muntu naddala omukyala sirimwagaliza era tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti avaayo obwenkanya bujja kujja ekigambo bwenkanya ekyo kyenjagalira ddala ekyo Acram asaana obwenkanya kijja kujja okuba nti omuntu alina sepuku ate ng'olesa emboozi z'ebyambe wano omukyala mbale emanyize nze nesalimu twate tumanyine atemesa alina ekyambe ki ona naye ekyambe kyenemakko omutuufu engeri naye gyatemesa omukazi yatidde kikubawo andi bwe tugenda otutemesa buli atemesa abaana kyambi kati kino gyamususeeko tanoga ti kutemesa ate otemesa ki engalo naye bwe paka kati nabadde simanyi kyambe kyemugamba nakajjo kitegeeza era gyobaola benanga yamuguddeko gwako inciting violence inciting violence is not good in the country kyetugezaako tetukkiriza ate abakyala si kirungi oku inciting violence so kati violence yavudde ku kiso omuli yalabye ekiso neyeewaiso nekikola bye kyakoze kyokka ono ensasula neekaluba ate munajjako amasanyalaze nga kiri muli kimasamasa kinene bulungi ezala samulayi tenaye ku bawala b'e Kampala balina ekigambo ate samulayi ejambi ezala samulayi ozimanyi zibeera bweti kalaye kagyemu empale ng'eri bweti naye nze jala tumutegeyo ka vidiyo ng'anaaba tulabe ekiso ekyo bwekyekana sijja bakiriza mugiza musajja wange Acram has invested in this country atirayo Makko akavidiyo jagalaba ekiso ekyo Makko wakafuna ekiso ekyo jagala nzikirize nti ekiso ekyo ddala kiso kyaddala wamma banyawe ne basiba ekituleese wano kwe kulaba nti tujja obulimba mu mboozi eno byonna ebiri mu mboozi eno eby'obulimba nze byenziza okulabisa mulimu gwowolereza naye nga naawe olaba ku mutima naawe nkulaba wekubye mutima bannange musajja wange bamujja batyeka bwempe bamutwale ku polisi yesala wandiise brake n'agamba wadde ekakwatemu bibye ngolitanatuka aba yanyigidde nze eyagambye nti ekitiibwa ky'oli ate ono anamugambye okunoba ebbanga lyentambudde mu Kampala wano manyi buli kifo ekirimu neekolera gyange mu Kampala wano pulezidenti mukyaliiwo nnyo kuba twali tubatambuddemukko n'ekiro nga tubalambula ne pulezidenti waabwe street ku street era nsobola okugamba nti wano waliwo
naye nga ntya Katonda yantonda tula load tekuli nekolera jange banekolera jange yaga yamuje watula awo tewali nekolera jange okujja ko ngenze no ku Vegas munda nati ye kyagamba tatwala ku Neeko atwala mu na Uganda gwasanze ate omukazi nga ye Neeko omukazi yagambye malaya nawudde kagamba ine ekisa kingi omukazi malaya tubisange eyo tubisange ebyo bimanyire eyo naye katikambuuze kibi Acram okuyamba omuntu n'amutwalako lwaki teyatutte ku musajja si kibi naye Kampala we yatuuka tukimanyi bulungi nnyo ffenna nti kizibu omuntu okumala gayimirize motoka yotwala omuntu ku Uganda yakati kizibu abantu tuli banjawulo kizibu okuyimirira nti otwala muntu anti nze nyina ekisa wano tulina abantu bangi nnyo nga ne bwaba akumanyi bulungi akuwa transport nagamba linnya sikugamba nti alina empisa embi neddaba abantu sima basinga n'ekisa naye alina bingi byeyeewala nabeera mu motoka ye yekka mu esi ye yekka naye ye lwaki atwalatwalako nnyo kisa era alonda kiro ate matumbye ebintu gye bisinga okuba nti bizibu ate gwe n'otwalako nga bala bonna babawoni nga bannaye temutwala bantu ate noze emisana naali munenyeza naye ate ekiro simuyinaako buzibu oliko express ovuga omuntu ayimiridde noyipakinga gweowa ekisa munnange jankutwale kisinziira mukazi ali yekka common sense mulimu emintu gyolaba nti gogenda kwesula Makko sireka mukazi n'omutwalira n'omutwala wuwo n'omutwala wuwo kuba ekiso yakijjiddeekiso kimanyi nalemedde kukisa kuba kati yani sepuku yandibadde mugamba nti mwekolerekowa kale yakinyujiddeyo mu kkubo nga tukyatambula mubadde mumanyi nti n'omuwala alina bwe yatuuseeko mu kkubo n'abeera nga ayagala okwekyanga agamba onankutte onaakoze waati onankozesezza nga takuba simu era n'alaga nako okusinziira ku Acram kyagamba yasituse n'alaga n'olugoye alina bye yadde yeesiize n'amutwala era yeebake kati n'amutwala akyuse baana abe akyuse engoye yabadde amutwala kyusa saagala mumbuze ekibuuzo ku kibuuzo kyesaba kati gwotunyumiza otunyumiza mboze ogambye ku ngoye abadde alina bye yasiize tukitwale nti yabadde tomato sauce yabadde amutwala ekaomuyaye wabeera anti kati yadde agenda amutwala wakaana abeko yabadde amutwala kakunaabako omuwala yalemedde mu mmotoka mpaka wa kati ate lwaki beebase bonna ng'alemedde mu mmotoka baasuze mu mmotoka awo naamukubye kalifomu n'amutwala ne beebaka nagyekiso kati gwotunyumiza okkiriza nti abawala mulimu abazibu nzikiriza ate bangi okkiriza nti Acram wakisa ekyo gwokitugamba akisa ekyo kankibabuulire sajja ate alina laavu nnyingi ate ayagala nnyo mukyala we kati okkiriza nti Acram kati muneeyisa jjukira oli musajja aba South Africa almost bazungu kati yayingiramu ak'ekizungu akakola katya akatwalako abantu tebeeyira tomato sauce nebatwala bakyuseeka banaabe nde beebaka n'okwebaka n'obakwatirwa ekisa nogabambi weebake bunaakya ogende kati omwana yabadde abba waleti yabadde abba kyokumugira ekiso yalemedde mu mmotoka koono n'agamba tujja kunziba infact ababoda be bayambye Acram tubalabeko bali ludda baawa stage ki anti video tunagimala kakati kyembuuza ababoda bano abayambye Acram bamuyambiddeko wa bafuka munju mu mmotoka mu kkubo omwala nga yeesansa bagagamba ankozeseza biki bikoze bitya wabalaga olugoye ekibuuzo kyange Acram bamukwatidde waka poliisi yamukwatidde mu kkubo yamukwatidde waka kati okukwatibwa kwa Acram awo simanyiwe naye nze ngendera ku bigambo bye okujjayo omulamwa gwa kino tumanyi bulungi nti poliisi egenda okwogera ng'olumu enoonyereza omwogezi wa poliisi yatugambye yamulonze n'amutwala ne beebaka ne bukya neggulya lyabukedde lyabadde lirambulukufu poliisi nga bwe yalyogedde bulungi ne beebaka ne bukya n'amugirayo ekiso okitegedde kitegeeza yamututte ne yeebaka kati bino byagala ku kkubo byabaddewo ddi naye walabye Acram ka poliisi kasala amalodi ng'olutalo lwayomba bakutwala batakusala amalodi ng'olutalo lwabadde lwettula kitegeeza poliisi yano tekyakola bulungi mirimu gyayo sala amalodi mukwata mutya omusango gw'ettula okiraba nno ne poliisi yeetaaga kunoonyerezaako ate ng'omukazi yagambye ani abadde ayogera onyango enanga ikuno eyakyogeddeko onyango Patrick tuyina enamba tumukubano nga bagamba nti twetaaga tumukubire tumubuuze
Polisi ye salama ejeti okuyingira mu nedda lwaki awaaba ku Salama Road nga bamukwatidde ttula katola nti waliwo ali kyobulala okumabira ebintu bino omusajja mamubeera baali mututte kuyeeka wempe olaba poliisi ekusindika omusango gye gwabadde omusajja mwamwetegekedde era ddala bababbi babadde beetegese ono omusajja asula buziga yo teri poliisi ate ku Salama gye yabadde amututte waani ate yagamba kawempe gogamba kawempe ate poliisi eyamukutte Salama kata asula buziga nze gye mmanyi wali amaka gaffe ate era singa asula buziga poliisi ye Kabalagala ye yali musibye kuba yenyangu lwaki asibwa kawempe era lwaki bamuwalira ku Salama Road omulimu yagulonze ku Salama ne bamuje Salama ne bamuzaawa Kibuye ye katu kuba yeyerizezeriraanya era bwe gutomwe gutambulira yagulonze Salama ne bagana okujja Salama guzza ttula yasenguka ekirungi kyo batugamba ekisenguka simanyi mwana namanyi nti nno obwa investigation buzibu tewakozeeko kalisaati singa wasookedde waffe nga sinnajja mu mulimu guno newadde ekituufu toyinza kuŋŋa nti omusango baguddiriza ttula ate bakwatira ku Salama Road era naye yadde ku Salama Road ng'ayomba ekirala poliisi nejja nega wagenze naye wakane weebaka poliisi emala googera nga temwebasigala nga mwakanidde mu Patrick Onyango singa byaba abyogedde bwe biba bifu alina okudda yeetondere Acram nti nayogedde ebitakwatagana okitegedde Acram tukole tutya just abantu balina omanya ekintu kiri kimu ebyasembye wabiwulidde era yasigadde yali ku kimu temugenda kunziba teri agenda mubba ekyo bakiyita kwebuzabuzanga abantu abasajja balikirawo ekintu ekyo okukigamba abakazi okukikozesa kuba te babanga okoze omusango kyoboga nti baliwo akufulaminga simanya baliwo abalwani abanwana kulwana kuki Acram has invested wano ayina abamulwana invested in what amusinga jana tugaa nti bamulwana tujja za Acram toziraba eziriwa watugamba bana ugambya yasenguka tomanyi nze kugambye musanga wa Luna nga atudde simanyi na ddirwa alima nguudo anti walya waliwo nejja ayagala eri akamere kalina ka special food kayagala kugamba but has invested okimanyi nga tava mu mabala ge makindi tuwe ku bintu bye sebo nedda info omulete owakanamu tukube essimu ndakoma kainobu kasoka tuwe Bwino owakanamu ngaliyo nani ku kapeti kwe yali akabira yamugjawa ate oyo mwana tava mu makindi si mabala alina kundi yagundi yakapeti ngali ku kapeti yakamumwagala mumugambe tajja mawulire kukakasa walabyeko ku TikTok omuwala yabadde akomentinga nga agamba nti nina vidiyo nga nnya nga fena tatusasula abo banneeko twabakolerako sibu tuzogenda netubasaba vidiyo ezo nga gamayina vidiyo ze ate temutawaana ate kuyinza okubanga sibwe gusobosa okutemya nze nkubuulira nga abadde abikola no ebintu kati kankubuulire ebintu ebyo ffenna tubikola nga abasajja kati nze kankunyonyo nti abasajja olabe bava mu bbaala nga olumu amaze okukola byakola ako yadde ewaka ogenda weetegereza kukuba ani aweddemu muwe lifti abasajja babikola si gwe gusoose n'olonda ng'omuntu alinamu akasente k'emmotoka oyina ani aweddemu era otwala kuku nkutwaleko nosendabirwamu olagawa can I give you a lift kasitayinga emoka ne munyumya oddawa abakazi abasinga ennaku zino abamu 60% omala omuno n'omuteeka mu moloka n'omubuuza oddawa nga talina wadda nga gwalina omusalira mbadde nawendaga kati fekodi yaffe omugamba mbadde nawendagako wano mperekerako titugende ngomanya nti yaweddemu dda Acram kyalina otegeera kiri kimu bw'ova ekawempe bweba ab'ekawempe babadde bakya 10 bw'oyingira Salama sooka onoonyeze ku bbeeyi y'Salama ya mmeka oleme zigwamu kati awo buzibu bwe bwavudde kitegeera kyeki kyenkugambye nti ffe tukola ku delivery n'omunagamba ekyo eky'ekkumi kyo kanzije ku ssaawa 7 nga mmaze okukola akolako okubira pulezidenti waabwe n'omugaa nonga kale nja kusindikira uba nkulaga najja bw'oba nakugaa bw'oba njagala nzije nga bukyali mpa ekyabiri nomugaa akale kankwe 15 n'agamba 15 nsooka oteekeko 5 transport nzigirewo oteekako ne deposit nagaana talina deposit nagaana naye bwe ntuuka
balance omupira nga njamu kuwa ku macha tonkoya bonziba nodduka ekiro Ofachi nene makatu ulira afachi sina kyenfa sinna wasa olokwata na wasa ate bali nabo bayina obuvunanyizibwa tulina obbayamba kwa sababu tukumaliza obuvunanyizibwa bwabo baleeta ku kkubo bakasoma abalungi buli wakola business wetaaga bakasoma okuyambako kati tuba tubayambako business zaabwe zitambule mangu bakasoma abalungi naye nga mu byonna mulwaki tebabalabisa bana andi ffe tusasula tuba twakanyiza nga wakutudde bulungi omulimu nti gwa meka gwa 10 gwa 10 15 kati ono ye yagukutudde bamanye tukene befuula anti okujjako ng'era asanzeeyo ekiso kukyabalabi talina kiso era talina kiso singa bakyogera dda mawulire mangu wakuba singa bakyogera dda mukiriza nti ekiso bya bulimba ebyaki lwaki ono alina experience tebamugamba kasita omusango gwayingiddemu nti bamukwatira yali ttula ate ng'omusango gwabadde salaama okitegedde ne batagamba nti baka tugusindika ettula nga guvudde salaama kale ne baguzza kibuye enewe bikyasobera naye tugenda kubirya kabisooke bitambule mu process ate abantu balina omanya ekintu ekirala kimu nti omusajja buli waba talina nnyo byakkola aba alowooza kwegatta naye nga ono ye taliimu anti nkulaga ye taliimu batalina byakkola taliimu nze njogedde naye ku basis ez'enjawulo nga galujja yali akulazeko certificate yo wa engineer n'amala nanzira yali akulazeko certificate yo wa engineer certificate oba tuweke ekifaananyi kya graduation owe South Africa awakanya obwa engineer bwe bangi ishya be basooka okuvaayo bamulwana gomulwana wali olabyeko nekugamba bali nogamba mulwana kale akolageko ekifaananyi kya graduation nga bamutikkira newaba yakyekubya ku nasa n'ebyaffe byagiragiramu tukyabirina olwa engineer oba gyakolageko contract yemu yokka gye yali akute newaba ali malugudo olugenda wange gyempangisa ayinza oba tali mu byanguudo eyo engineer waki wabisolo amayumba akawa amayumba oba abajja bisolo mu mayumba wensinza omuwulira nemwe mumanyi tono omusajja mufumbo anti era kyatulaze olaba nti no tulumwa lwajati ye tetunamulumirwa kwa ye yaganda okwerumira anti era kyatulaze nti waliwo n'ekitagatta omufumbo ekimuleeta ku kkuba atemese ennyonta kyogaa yabadde y'amaanyi nze nagamba omuntu opatinawo yakuswaza ennyonta yabadde y'amaanyi nnyo patana asobola okuswaza ng'ozimba azimbulula ozimba bwazimbulula sajja mufumbo kyogaa ennyonta yabadde y'amaanyi nnyo tasobola kulinda ajati ave Canada kati ffe tuli bannamawulire embaga ekyali ngole tuli bannamawulire kyotegedde tuyinza okuba ffenna batudda ntuya ku mumwa okimanyi ekyo inginiya alya kuki kumanyirivu bwayina ekyo mu bwayingini okozeko ku lisansi z'aba inginiya eneyisa yaabwe ogimanyi bulungi eneyisa muki mu byonna ebikolwa n'enjogera na buli kimu nenetwala yaabwe beeyisa batya sebo beeyisa batya anti ekisooka inginiya talina kubeera mu kamera kuba buli wobeera mu kamera n'okoleramu ensobi osobola okulemerwa contract tulina wano bayinginiya ab'amaanyi tulina bayinginiya jebbi walsim bayinginiya ab'amaanyi waliwo balabyeko ng'ali gundi ali mu kuwemula nono tawemulangako bw'oli otama inginiya omulamba otudde olumba abantu abali mayina okimanyi ku kye yakoze ajati asobola okusaba mutalake musajja munnaffe akola atya mu mukyala munnaffe just musajja munnaffe akola kyalina okukola kimu ebintu bino yali tabikkiriza nagenda mu kooti yadde akwate akakadde n'okubikkiriza adde okulabikirako mu mawulire yabadde abizibikira waati kuba yabadde agirina eyo chance ezibikira ebyo ebintu byonna naye watabako yadde w'amawulire abitegeera gwe ab'amawulire batuuse batya ku poliisi anti yejjukira ate yasookayo zino ensonga yaziwaabawa yasookayo mu interview gye yakola n'adijja so ye yabyereetera mu mawulire nga nnyonnyola ku muwala omufere ye yabireeta mu ki mu mawulire kakati Shamim ekitegeeza kituzaayo ku mbeera ya abakazi be tulabyeko ne babba baabwe mu mawulire wano tulabyeko abamu abalabika nga abakontrolinga abasajja ne twogera ku ekyo lwaki gundi ono akontrolinga balina ensonga lwaki amukontrolinga kuba amanyi nti bwe banambuuza ebintu ebimu ayina engeri otubuuza ekintu nina engeri gyenkiyitako kyenjagala kyenkuwa oli agenda kubanga ye wa amazima naye nga amazima gayogera ojja kwesanga nga abantu abamu tebagagala gawulira nga gagenda kufuuka ekizibu nze gyendi
Oshitegedde kati nze mmanyi engeri gye nziramu ebibuuzo by'amawulire. Manyi kiki enjagala ense manyi kiki esaagala ense manyi. Mulimu ebyama byange byenja okufa nabyo ng'oli tasobola kufa nabyo. Musajja wattu muyina bamutaddemu kamera excitement. Yali mutuufu bagende bakamuweereze bamugambe go trendinga akyamuke n'enkyabayite gamunyumire mbamulekere wano muli mikwano gye nabaza mwezi zonna zirina enkya agambe jangu nkoleko ku interview musimo gole okitegeera Makko atule ku musajja amusimo gole amugiseyo buli kimu kati singa bino byonna bibeera biwedde nampita nti lujja jangu twogere eri eggwanga tewali naawe taasaaja ati temuddamu muwa platform yonna eyogera musobola okikolera aja ati nga temuzeemu muwa platform yonna waalabikira yadde because tetumanyiye tulina omuntu gwe tumanyi kyatulaze takyalina nakyafiirwa omusajja atemesa taba nakyafiirwa oba tokyalina kyofiirwa kuba oba tojjukidde kitiibwa kya mukigoyina kyala okitegeera kateebereza otwala otya ku buliri bwa kati ajati bwanadda mu masuuka ge gamu yatemeserezza gabadde makaage gabadde gaani we baasuze kitegeera nze nja kutwala ku geeti ebuziga olabewo sajja yakolamu ssente oyo ayinamu enjogerere ate ekyokulala kyendabye abantu bali musima aludde wano biki omusajja tomanyi projects zakoze ebbanga bwe bakutuma balinamu ssente omutwala Acram bwe bakutuma balinamu ssente nti ujja tuleete abantu bataano balinamu ssente tuleete bataano balinamu ssente wano mu Uganda kati ffe twamanya nti abalinamu akale we batuma abayinginiya wano abakozeemu omutwala muliro gwokya osobola omuwa ennyumba yo agikuzimbire Acram officially mukwano gwe ogenda muyamba otya kumutuuzera mukolako interview okokyesa waba ayagala interview omuwa bw'oteekayo n'ofuna views zo ayagala mubuuza ati ndikituufu watemesezza bate batemesezza ekiso kale bimutowana wamanga bogenda omutuuza ekiso kino wadde bagakisooki kiriwa kyonna mbuuza we nti Acram watandika ddi okutambula n'akambe oba ekyambe nga nziramu nga mmaliza mugamba omukazi ono okumulondako mumutwala enkuba yali etonnya oba musana oba balengera bakifeesi nga bajja gyali kati nekyalo atowerabira omubuuza omusango gwali gwettula gwali gwasalamaloti towerabira era kuva gutyettula guyingire salama obuuza akakadde kitufu kabula nga walwayo nnyo akabbeyo naye lujja mwine ettima lujja mwena mubuuza akakadde mwaba mujjako views ali mugagga mwana mugagga alina musente ze kyogamba mbu asibye llo mpaka mu kooti wanagenda mu kooti ayagala kuproving a point bayira ffe okuwa Acram ssente twakikozeemu wano mobilization naye tubanga abamuvodde kuba Acram ayina amumulesa abeereyo no ayina lwaki emmotoka ye teyagikusingidde bw'aba ayina wawulidde eggulu eryabukedde agezezaako n'okusinga emmotoka naye nebigaana bayongeddemu kano byetwogera tumala kuwulya bukedde kuba tukakasa ti bukedde kyebeeresi ebegiinako yamukubye omutwe nno ate nagutunuulidde yaguze malaaya n'agaana omusasula ate tebakoma nno kwogo yakirabugumizi kuliko n'omulala dokita kuzumu agambye sidda nekusanga ewaka ate omuwala yasindika maloboozi gokka muwala gwe vaayo omukozi wansimbi tasavaayo tasobola kujja mu kamera nedda baba tebali professional aba tebali professional okugenda omutemesa yes oyo ali professional mulimu gwe ayinza kumala gavaayo bw'atyo bakkiriza namukuba kifaananyi kati ntegedde seeka Acram omusango gwongereyo omuwala ono tumulabise tiimu kulabisa yatandika ne interview nga yagala labisa muyaye tubasabira temugenda okulabisa ne babalabisizaayo gugende mu kooti oba oli ayinza okuba nga ye talina nnyo kyafiirwa ayinza okuta akatambi k'ekirongo n'amugiddeyo ekiso asita wabaddewo enzikiza kyabadde kimasaamasa ne tulaba the process of sekupu mbazi sekupu ekola etya akikuwa nowetta yaga wekoleko ingiriya yakijona akimwana nga n'akikuba ku meza kale byebyo
ebya mukwano naye nga gwange. gyetugambye ekitegedde ng'oli mukwano gwe kati mugambe bw'oti bw'ava mu guno afuneyo abawala afuneyo abawala abalala babakwana babeerewo okitegeera nga bw'anaaba ayagala otemesa ekiso kye ng'akuba essimu ne bajja so si byakulonda kkubo kuba alabye ekituukawo buli lwolonda ekkubo ekyokubiri abo banyiganyo nga tobasasudde bano bajja sobola omutambuliza obufumbo buli kamera buli wagira batunula eri olaba omusajja osinga omukolo bagukola n'abula n'agenda alima enguudo zoba n'azimba omwani badde mumunoonya nga mumwagaza kyoba otya n'omutya oba ogamba mukubira ntya essimu kitegeeza olina okubira dokita omugambe twadde tusabako okumwami agambe tekijja kusoboka agambe tekijja kusoboka mwe mwagala buli mwakola ebyabinde bakola mukolo bulawo yes alina okubulawo mulabako mu mawulire yadde kyogamba yafuuka sita akole emirimu gye oba sereebu kyemmanyi nti yafuna emirimu mingi wano yali talina alina kampuni gyagenda okuggulawo naye ngaojjukira bijjukira bagiyita batya yaki ezimba mayumba eri mwabuudo namukwakulanga ennaku z'omwezi 18 Novemba tuli ku Kampala Serena Hotel yogera ku buzanyo emitwalo 10 okuyingira emmeeza miliyoni 3 nakira amagenda agule emmeeza naye ha miliyoni 3 emmeeza ulidde akakadde akamutaasa mu bizibu bye ntidde nange emmeeza yeja olaba ulidde akakadde akamutaasa mu ssanyu lye yafunye ate tiyajja eggula emmeeza namukwakula inazo 18 Novemba kigenda kutokota nga sikisaanikire bannanga bannayuganda tukeereko mujje tujjuze Serena ebooge naye tumwagala nga n'abaguze tebozi mbeebaza bannange mwebali nnyo mwebalire ddala nammwe abagula tikets era nammwe omukola omulimu gw'amaanyi tunaagenda tuuka ku Serena nga wewaabwa nga kitambula nakabeera wano omulondo gutambudde wakagufunamu ki embeera gyendimu gwala gyolimu wetegerera basajja bakisu basepuku omanyi kati tulina beetegekera bwetegekeze tebatandisa ebintu bya sepuku tibadde tubimanyi Japan bizeeka Japan bebanyiga najjayo sepuku nagawekoleko sepuku bize Kampala yogera kituufu ti asajja ekiro batabuka kukyolabyeko okugyayo mulondo sepuku waba yazze Uganda etusobola sigala kyekimu abakyala mirondo buli omwagule olaba guno akaddiwa guse nkupe mu bulenda onuusaako munuusa oti n'osikako oti kitegeeza tujja basiba tubamalewo gesebo ate emboozi eno enjukiza emboozi waliwo agataliko fuuba era gye gakola omukazi yaddukira ku polisi ng'omusajja amukeesezza akaboozi nga kagala mutta bambi ng'akaaba omusajja alina oguntu gunene ate akakaboozi kisoboka ekyo waliwo omuntu naawe waliwo abantu abakoowa bambi nga it is too much abantu balabanga emboozi ey'okusekeramu naye ye alabika okuba nga ne masekati awo nga waliwo lanchi kyamisana after break awo nejja ku saa 5 ekyemisana nekijja ka evening tyako nekigoma ngaakutya abamusajja mekete be bayite ngwanguli ndowooza abamu andituuse ku poliisi era bakutwalira ku poliisi oba osusa ewandikomye kazikirize ababiri bano mbate tutadde tetukulinaako bizibu mulimu abalwana Acram abalika bali mu bizinensi wawulidde ka video ka Acram ng'ayombagana n'omukazi oku poliisi nakawulidde bulungi namugamba ekimiliyoni 2 mukazi namugamba nazikusabyeko olina obujulizi nga nzikusaba namugamba mbuyina kyekitutwala mu kooti obwo bwe twagala aweeyo ffe tukyuke lwaki tabutwalibuzannya awali amazima we tubeera atuwajasi recording ya simu nga mwampe miliyoni 2 singa Acram aleeta obujulizi onakyuka ate lwaki tuba tusigalayo nga alina obujulizi obulaga nti yamututteko okusala amaloodi alina obujulizi obulaga nti yajjayo sepuku alina obujulizi obulaga nti oli yamusabye miliyoni 2 fe wabeera amazima we tutuula tuti era ojjalaba nti yabadde malaaya yabadde mufere kati awo no yaba atubuulira ani yamutumye okwonoona erinnya lya yinginiya naye emmotoka yawonye bannaye
ate gye yabadde asinga omukyala naye ate inginiya yeekaze lwaki yadde asinga emmotoka y'omukyala ye yagigula ate ye temukyamanya kukwatirira bagagga waliwo abagagga betukwatirira waliwo abagagga boolaba n'oggwamu amaanyi bulijjo ndiyaze kakwakiramu era naffe twebuuza olyayo ki manekatandiko batwala ku mugaati tugabane nze ntera okubala abato ne sigale ku bagagga bange tulina abagagga tebawoza tulina abagagga no betwagambye syo nagula emmeeza 5 natalina gwe yeebuuzizaako nvumirira ababadde bakwata ebifaananyi ku poliisi mwakutte engatto z'omugagga wange tubadde tukirese wekunizza ne tugamba bannanga anagamba tumuwalana buwalanya ate nga kifune tumuwalana nga tumuwalanira ki munnange naye ereeta engatto kirese omwana wa bukedde yazuumize kuva ku ngatto naleeta nayambusa nakkiriza nakuba omugagga nga yeekalakaasa sijja zibawa sijja nayo omusaŋŋoma namwe mubiraba ebyabagagga ba sulamotozi nkutumiddeko nnyo kibuyawo okusala amalodi naye yali taasizza omugagga emmoloka n'agipaakinga wali kusula omugagga n'ava mu kkomera sulamotozi omuleseemu jasiti yakugamba mbuki njasi mutumiddeko bro badde mayinja yampadde motoka zonna ezigenda okukola mushawo betuyita abagagga n'amafuta gamu nga mwegali mbadde ntidde mbuya alina okutaasulamotozi agenda okutambuza ekivulu kubanga 11 mpaka 18 nga piwedde ate konvoyi si motoka emu owuli abagagga sulamotozi big up ekibuyaawo sajja alina emmotoka zonna enkadde n'empya wakabinya abikola naye ate no sente ze zakumala kwongerera nti kubira jjajja ne maama batuweeyo akakadde so kati kyendabe ngenda kwekolamu omulimu bwate Makko Shamimu Kristikooli njagalayo abantu so olwakiramu tontekako tujjeeko sikirabangako abantu okugaana oluseke tulina oluseke lwetuzira nze ne Makko ate tonna tumanya bumanyi muŋŋambe ddi oyo azira oluseke nange nzira oluseke ate nga gwatu ampa nenzira sima mwakubye oluseke nga temuŋŋambe bulijjo mumbuuza nti sebo nze nveeka nga nabalidde abaana bange leero nkomawo nabwe ziti mu nsawo ekyo nkimanyi kifuula nkusomeddemu olwaleero edda tulina abagagga betulaba nga bagagga kyekituufu abagagga abo tebalabika ssente era tubalabagbalabika naye nga tukimanyi mu nsawo mweziri ye mugagga gwe wakala nga bamusibye nga teri mugagga yeetala sirabawo bagagga banne bazze kumuyamba nga tonnalaba balooya bonna bagamba sauda mukwano gwange omulungi looya wange okoze otya nono nahabwe watera okubeera bera olaba oyamulemeredde nga wageto kingi yaliwo nyina obuzibu bumu olabasawo ne buno obwana obuvuma abantu ku tiktok bufuna balooya basi bono Bill Gates we muyenga oyo kalungi nenda babagaga bonna badureke bani nga bajjudde ku kooti nyo omugagga naye abantu balwanya akira mu musango guli kale bayinginiya banne baalize bakola nabo n'abaana ku site tebaze kweyimirira mukama waabwe ani agenda basasula nga boza ali mu kkomera abafamily ebisingawo munyiivu nnyo sha agenda nakola vidiyo ekiro munyiivu ate goloza ibula bali wamu ne ibula byawandiise olowooza abijjeewa yagambye mbwagala ekiro byawandiise ibula hajati yamugambye muteereyo ebbaluwa yagisoma agitegeere nti simusanga looya waffe bera kwala ali kuba Makko ndabigatanga bakamutwala naye kati no bwoboga ansala ekigambo singa gwajati noera nti gwe walese Kampala ate ono bamututterwa sinyega mbanga atabiwulirangako naye nga ku mutima nga mutima ngamba singa nkuteremu ka message sikusanga n'abazikalo basasula bamusibire ddala yalabbi bw'obanga go wazimba bwe ntuuka nzija mu byange n'omuviira naye kakini kya maka gaba gange kyendaye mu Uganda toyagalanga ennyo omukazi wo wabeerayo ab'enswala abakazi abali okwagala mukazi wo otemesa abaffe ndowooza kati bava ku mabuca batemesa mbirizi n'akabebenu kitegeeza Shamim muno abamwe tebabaagala abasajja nga twafumbwe batatwagala
Otandika otemesa. Not that. Bakulwana bulwana. Ani akulwana? Ani akulwana alina obudde bwo? Werwana wekka. Ani akulwana alina obudde bwo? Omuntu olina omukwano mungi ogulaze ng'abantu batandika okunoonya bye bakukubira. Buli weekwata bizinesi zo n'ozijja mu nsenguya n'ozireeta ewammwe. Tugenda kukkiriza basajja kukola interviews. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.